Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for Legal Matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. This is Digitalk TV. You're watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. We are into the second hour and final hour of this particular program. And this morning, I have General Bigirwa Moses. He is a self-proclaimed general from the Eastern Revolutionary Platform, former member of the National Unity Platform, and of course, he was head of mobilization. I will be talking about the National Unity Platform on. But right now, let's talk about the Supreme Court landmark ruling. Yes, he was a former mobilizer of NUP in Eastern Uganda, right? Well, was a former. Yes. Yes. I don't know why Farida is smiling. You're making me feel like I've said something wrong. No. You are right. Okay. Thank you for confirming it. Bigirwa, on 31st of January, a court in Sukuru Mumugwanga lino yakola okusalawo nti teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kubanga ali tried obanga avunanyizibwa mu General Court Martial. Naye bagamba mbu neno sina kooti mu ndaba yaabwe Disciplinary Committee. Disciplinary Committee y'amagye. Ne bagamba nti n'emisango egikyagenda mu maaso mu kooti eyo gigibweyo ogiba gikyali relevant gigibweyo gitolebwe mu kooti eza civil courts eza bulijjo emisango eyo giwulibwe. Nga sinakubuuza in fact ku landmark ruling eno kyetegoli tewali kyakoleddwa yet wetwogerera ng'ate mu mateeka nze mu magezi gange nina mu mateeka amatono kooti enkulu eta Supreme Court ye kooti esingira ddala mu ttaka lya Uganda lino nti weebe esazeewo ku kintu tolina walala woogenda kuwaaba ojja kuwaaba wa Katonda yekka generally. Kooti eno yasalawo naye paka ssaawa zino y'ogwayo egukoze abalina okuimplementinga tewali kye baimplementinze. What do you think about that? Ekisooka abantu tebanaba kutegeera politics aliwo. General Museveni is extremely one of the intelligent politicians. Nze nalindabi ne benasomako. Ruling eyo teyakolebwa nga tamanyi, yakolebwa amanyi. Why did he act surprised? Lwaki yakolebwa amanyi? Ku level ya General Museveni kwatambuliza government tewaliwo organ, the third organ of the government nekola decisioning because it is a political decision. Yeah, it is. Ikyusa ebintu bingi mu byobufuzi nga General Museveni tamanyi. Olaba tutuuza meeting za byabufuzi
ku level ya political parties as opposition ne party gyolabanga terina serious nga kati nitini ebivudde mu meeting yomo n'abimanya kati n'ongamba nti teyamanya nga Supreme Court etuula ne ruling gyegenda okukola ekyo tekisoboka bw'aba yamanya kakati bo bakanya naye ne bamugamba katukole ogwaffe because yali yeetaaga okutereeza ekifaanyi kya Uganda obweru wa Uganda kibadde kifudde ensonga ya Dr. Besigye ebadde ekubye nnyo NRM government obweru wa Uganda kubanga kamera zibadde nnyingi nnyo debate ebadde nnyingi nnyo mu nsi yonna kati ng'ayagala kukola PR ekyo yakikoze kakati ruling eyo nze ginaso nina document ku simu okwo ya page 2 nga mu 3 ya ruling eyo egamba ku transferring cases ezibadde mu General Court Martial zidde mu civil courts kati kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti relevant authorities DPP bikibi byonna kati bali mu kupanga paperwork okutransferinga cases ezifanagana bwe sinawulirayo court appearance yonna ya court martial nga babazizaayo those are last Monday mwagenda yes but ne mu bouncing tebaliyo era attorney general nategeeza nti court martial teri mu kutuula because they ruled against munange their jurisdiction abagamba tebasobola kubanga batuula kakati ekyo manyi kijja kukolebwa naye nga bumanyi tiimu zaffe zibadde zirwanira Dr. Besigye okuvaayo zino ku advancing matter to another level n'okukola ki n'okufiiringa n'okuteekawo embeera kubanga at the end of the day it is politics. Yes. It is not the question of the law. No, it is politics at play. But I think it's how you want to see things. Nzenga bwembira bene. Okuja kati ngeri gyoyogeramu okyogera conclusive. Nze bwe bandabye. Ebeera ndaba ya. No, it is politics. First of all ogambye nti no Museveni yamanya ku decision yamanya. But this decision was due. Omusango gumaze emyaka n'emyaka. Yamanya. Era bano bagenda okugusalawo nga Alfonso Winyidola asigaza naku bunaku kubanga ava mu buyinza obw'entebe eyo gyalimu. One would say Alfonso Winyidola was trying okusiibula banna-Uganda in a respectful manner. Because lwaki asalawo nga dakiika esemberayo ddala nga anaatera ate n'akola ekintu nga Mr. Museveni takyagala. Ebyo tebikola ku General Museveni. No. Tesobola ku affectinga General Museveni nga bw'atambuza. Because even the civil court nazo zaakitinga nga military courts. Bakukwata ne bakuta koti ne kuwa bailo ne bakunywa mu maaso g'omulamuzi genye. Koti ebekuwadde kitegeeza teyina buyinza. Kitegeeza teyina buyinza. Obuyinza bwayo tebabuwadde ekitiibwa. Obuyinza bwina tebabuwadde ekitiibwa. Kakati wa watasobola kukwatira Museveni. Buli wantu akukwatirawo. Kati toyinza saagala tusiige ekifaananyi ekigamba nti mu civil court gye batusindise tufabe ebyobufuzi ebikalubamu nti yo wajjudde mirembe myerere nti ogenda ku reason kakati anti ekyo nekiggwa anti ekyo kintwala ku kiddako kintwala ku kiddako kiki nti kooti eno tebadde na competent jurisdictions kati recommendations za Supreme Court zikutwala ku level legitimizinga kooti y'amagye kyovolaba kyovolaba legitimizinga kyovolaba mu recommendation kati steps zitandise okukola ki okolebwa as amendment efune jurisdiction za high court twafunye buzibu bwerere gwe kyoli mugamba kirala oli muga legitimizing naye kye baba bakola kubeera ku professionalizing nti kooti ebadde teriiko bannamateeka kati muleesewo judge nga ina skill eyo oleese ba advocates bennyini abasoma amateeka abagakola
bajje bakolere omwo. So you're actually making it a professional court to give justice. Because these people have been trained to administer justice. Kyenkugamba bino ebintu byonna General Museveni yafunyemu. Ndaba ne ba civilian bafunye. Tewali. Lwaki olowooza tetwafunyemu Anti nga abantu ba kyenkugamba bulijjo? kakati kokasi yatudde. Okay? Ku nsonga emu kukola amendment mu parliament. Ya UPDF Act. Ya UPDF Act. Yes. Bagiteekemu ng'ezitowa bulungi nnyo ne constitution yennyini waliwo article 98 gye baagala okunyomolamu. Eyogera mu kola ki nti parliament erina buyinza kukola amendment ku nsonga evudde mu kooti. Okiwulidde? Ekyo nakyo bagenda kikyusa ng'erina because he has numbers. Kubanga teyina maanyi. Because they have numbers. They will change it. So, tetulina achievement fenga bawanayinchi. Abantu kye babadde nga bakaaba naddala babadde nga bagenda mu court martial nti abatuula wali eri ku komiti y'abantu omusanvu tebaasoma mateeka kati kusinziira ku dissenting judgment eyo n'omukyala Justice Monica Mugenyi ye yagambye eyo komiti yonna ebeereko balamuzi. Mubula. Tebannagaana abantu babatrying naye muba trying but abantu abatuufu kati wali abalamuzi waliyo nabo buka kiyamba ne bannamagye bennyini linda ko because kati abantu bagenda bawo justice bannabantu bali trained okutunuulira evidence ne bagiweeyinga ne basala omusango gwe mulimu gwabwe. Na wali baloya waliyo ki? Lord Mayor was saying. You don't compare wali baloya ne court martial. You cannot. It is almost the same. Court ya bulijjo ye wakabazi guruka. Wali baloya mukulu bijirwa Moses. Kambabulire baganda bange ne mwanyi nazo. Ye ya wa Farida Kambabulire. Thank you singa nchali. Ne wali mu court martial waliwo abali bawanguddewo ku misangeera. Kayura teyavaayo. After how long? Sejusa teyavaayo. Kati nawo waliwo abali bawanguddewo ku misango. Kyembagamba kiri kimu. Tutekwa kudiringa na political environment eriwo. Etutadde mu eyembeera. Actually, a court ezisinga okukaabya abantu wano. They are civil courts. Court ezisinga n'okubanga tetuzinamu suubi n'obwesige. They are civil courts. I'm telling you. So where do Ugandans go? Where do they go? Yes. Because Chikomawo mu byabufuzi. Because ebyobufuzi byebiteekawo amateeka. Ebyobufuzi byebiteekawo structures za government. Nze obusungu bwe nnina kuba nange bonna. General Museveni teyalikayanyiza katugambe nti yagitegeerako. Okiwulidde? Katugambe wadde nga zikikiririza. Nsinziira ku bye yawandiika. Katugambe nti yagitegeerako. Teyali anukudde ruling eyo singa yali takimanyi nti abantu basobola okuzanya nabo ne bovataninga ne bakyusa ebintu byonna. And that is parliament. Because he has parliament, asobola okukola kyayagala kati yabasomonii yakulaga era ne mugundi yabasomonii mubyogedde byonna kati the solution is what? Yes, era n'abayita. The solution is to vote other members of parliament in the coming elections. Tuleta ababaka abamanyi Uganda abalina Uganda ku mutima. So kusinziira ku ggwe eno ruling teyina kyeyambye mu na Uganda. Ate eyambye ki? Ruling egenda okuvaamu. Why do we believe eyina kyeyambye? No, ruling egenda okuvaamu. Egenda okuvaamu okulegitimizinga court martial. Genda osome recommendation olabe. Nanti yes, me I want to agree. Ruling eno nakagisomako ndowooza pages nga 67. But I want to tell you nti recommendations ezirimu I think they mean good. They're not bad. Lwansonga nti bwe bagamba omuntu Towanze nakubuuza mostly about implementation. The recommendations mean good. No, the thing is, I was even intentional about not asking you about the resolutions. I asked you about the implementation. Because kiraga resolutions. Kubanga bakugamba wa court martial. I know kubanga munamaje
ngali mu kusavinga oba civilian ngokola ne general ngono no muyambako kuza omusango nawo oddeeri kati kambabulire kati wabagirigitimizinga ne bagiteekako nga judge advocate takya directinga court nga advisinga nga ne bali ababadde batuula wali ku 7 committee nga nabo balamuzinze sikirama bamubuze court martial engeri gye bagisetingamu ebadde nga bweri erina kumanaginga nsonga z'amagye bwezityo bwe zibeera. Yes. Contradiction yazzeewo nti ebadde etwalibwayo ne ba civilian. Okiwulidde abatali mu combat abatamanyi by'amagye n'ebibonerezo byamu kuba ow'amagye abamutendeka ekimala bali baba mugamba abaabitegeera kyovula bwe w'amagye amanyi amateeka g'amagye bw'akola ensobi okiwulidde yeekuba essazi obadduka oba okugenda mu exile kuba amanyi ekigenda okola ki okuddako. Contradiction ebadde mu kutwalayo ba civilian kyekyokka naye kooti zino ze mutugamba zo zikondakitinga zitya emirimu gyazo eziriwa justice nyingi just because you are looking at it from a political lens that if you look at the general administering of justice in the land ezo kooti zikoze omulimu gwazo zikooti ezatraika Jamiru Mukulu kakati nkyenjagala okubategeeza nti temumanyi kiri mu bantu wansi amaziga mayitirivu nnyo mu bataka but tetwagala kwogerera ku misango egya level ya wansi twogerere ku misango egya level ya waggulu egy'ebyobufuzi gikola amawulire at the level of Dr. Besigye and whatever. kooti nazo militant ekitiibwa kyazo kyafa na buli kintu kyafa trust teriiwo. Nzinyagala okubabuulira solution eriemu nti singa tufuna organ ya parliament nga at least ngeri half ebintu babigenda kukyuka. Kivula Abamerica bagezi nnyo. Abamerica balonze Trump ne balaba nga misusing power ayina effujjo lyakola bamuwadde ababaka 220 democracy ne basigaza 215 nga tagenda kukola fujjo 100% bagenda mu cheki abasajja omusajja wakusinga 2 members of parliament bamuyamba okukola decisions okujjako na oli mu kwogera ku change of guard nti yeyinza okuba the next solution. Nze kati mbuuza katono nnyo Ediga katono nnyo omukulu ali mu control room tusaba otugyeko ku mpewo tukubemu akakalo katono nnyo tujja komawo katono nnyo tugyeko. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Sokolikeyo mu kubanga tuwumuddemuko tukyagenda maaso ne show yaffe Mighty Drive tuba mu kitundu kyakubi tugenda kubanga tuyitayita muko mu comments za mwendaba ebibuuzo bingi nnyo tujja kubanga ate tubiyisaamu mpola sobola okubanga tutambulira wamu tuli ku nsonga ya court ruling abantu ffenna twagitegeera differently era kyovola banti twagala abantu abalala okubanga ate bavaayo ne badefininga does it benefit the civilians it doesn't as for me nzikiriza nti kiyambye aba civilian okubanga temudde tebabazze eri mu court martial kubanga tukkiriza nti eri biralamu nze I maintain my position
nti tewali nnyo bitugenda ku benefitinga mu nsonga eyo. General Museveni yakoze PR. Wadoloza ensonga bagihandlinze ku international level. Era kubanga olaba Uganda baadde batandise ogisalako obuyambi era babusazeeko. We are struggling. Abalwadde ba HIV bagenda ku strugglinga. Mwami Trump yakoze eki yatabuse kati agezaako okutereeza ekifaananyi kya Uganda wabweru wa Uganda. Ng'obadde bakihandlinge batya, what would have been the ideal way to solve this particular issue of charging civilians in the general court martial? Tika kati ekyo it is because of the rotten politics gwe tulimu. Okiwulidde yavaamu ebintu module eyo okutwala aba civilian mu court. Naye nga amateeka gali very clear nti civilian agende mu civil court. Gabadde tegali clear. Munamagye no gabadde nga gali clear. Gali clear nnyo. Baga court nze nga gali clear nnyo. Okiwulidde. Naye application ey'amateeka yerutuusiza wano. Kati nze denja gyenengera kwe kwongera court martial amaanyi. Ababaka ba parliament bagenda gyongera amaanyi. Kubanga bo bamanyi tebategeera. Kigambo kinene mu ekyo bategeera. Tebategeera mateeka. Kubanga abasinga tebagasoma. Okiwulidde. Ate bano abamala emyaka 5 nga tabivanga muwadde ekigambo. Era amateeka ne gayita nga tamayina kigenda mu maaso. So tuli mu kakunizo. Kati ekintu ekirala kyenalaba mu court ruling eyo nti okwatibwa kwa Dr. Besigye kwajjayo ebintu bingi. Bwe kujjayo ebintu ebingi kati ne tudda ekibuuzo nekiddamu nekidde no mu politics waffe. Nti politics waba intellectual oba waba hooligans. Kubanga timu y'aba lawyer Dr. Besigye eyajja okumununula yetutuusiza wano the level the caliber of lawyers ne fight gye bakola ki gye bateeka yetutuusiza wano. Tujja gamba nti bazookulwana compared to the team of NUP lawyers being syndicated in the same court okununula abasibe students from Makerere abatana okuwozaayo myaka 2 abatasobola kanga kooti eyo. Okitegedde? Kubanga the likes of Segonas NUP tesobola basindika mu kooti martial bawoze because mbagenda kubba show bagenda kwezimba. Twagenze okumaliriza. No, twagenze okumaliriza. Teswa mukosanga just a minute Medal Segona gwe bakoze okufiling omusango gwa Supreme Court challenge. Tebagukulayo. Yeah, they had their reasons but they bagukulayo. Kakati twagenze okumaliriza. Nga Ssenyonyi General Court Martial Bill Ssenyonyi Rubongoya n'akatimu ke bagenda nako ngate nabo benyizemu mu bifaananyi byani bya Segona ngali mu kwogera nga bali muri bwe bati nabo bagala balabike. Mateyo Jeno katugambe mu just chaiko inechi ekiruyi eri NUP. No. These are facts zenjogerako. Gendo tunulire. Linda kukati. Ediga. It was made that Linda kukati. Ebintu byakyuka. Iyo twali tutandika butandisi sebo. Fenanga tukirimu. Ebintu byakyuka. Njagala tunulire ligo team ya NUP yasindika mu court. Okununula abaana 32 tituukana na mutindo tiyakola impact wadde naka. Njagala tunulire ligo team ya Dr. Besigye bino nabyo tubikayanireko. Dr. Besigye yugumya Africa yonna n'ensi okutwaliza awamu baloya bavaire eri Zambia wawa naye era tukkirize nti kaliba ya Dr. Besigye you cannot compare Dr. Besigye ne bali abana ba NUP. Bali bangi era bali bangi impact yawe inokubeerawo. Kati mu mutima omubi ogw'abannaffe bano bamaliriza nga ate bakkiriza nti politics tolina bw'omugyamu high profile people n'osigala naba foot soldier bokka tebasobola kuzanya roolo zonna. Tebasobola zizanya. Guma ekyo kitegeeza Lubongoya ne Ssenyonyi okwenyiga mu kamera bwe bati
nga Segona ayogera ate Segona atalina bwogerero ku NUP ku headquarters luyako ogendayo bafutusoja bamutwala kaguddeyo. What are you talking about? Farida. Do you have evidence on that, Farida? Because sijana bintu byayogera. Bamutwala kaguddeyo. Bwatutama obwo bamuvunana kugenda ku mukolo gwani Bampuge Masaka. Mujukira bwe yagendayo. Yes. It is still a case. But mugenzo okumaliriza ngate yakujiddeyo landmark ruling mu Supreme Court. Yes. Kakati tetuzeyo ku square one. The politics of foot soldiering. I know wakoma. It's just tough. I know. So you the messages in this trial. You want you obo yagala oba toyagala ojja kwetaaga abantu abayina obwongo because diplomacy yetaaga mu bakungu abasobola okwogera decent language. Politics alimu economics. Economy ogenda gicontrollinga nani noyo MPO yabadde azinawo mu debate gweyagala okusindika mu national budget kati bagenda kukola batya. How do we implement kati no judgment ye yambe eti gasete bana Uganda generally because go inengeri George Bilitolinzemu naye nzijagala osoko tubulye kati what next now really? No, I think omayisiri siri muwabuzi wa government naye kyendowooza nti DPP ne Attorney General sijui Solicitor General bagenda kola ku kyo kutransferinga files ezibaddemu mu tribunal eyo zidde mu civil court batereze empaaba oba empaaba ina okukyuka baddemu bakole ki baddemu emisango gigende mu maaso nenga giri mu court. Yes kyekyoka court martial nayo eri mu revisinga bintu byayo nga bwerinda ne amendment jjajja gyayagala okugireetera ekintu ekigenda okusinga okola amawulire mu process eno yonna be babaka ba parliament okukola amendment zajjajja zayagala. Ekyo tukirinze ngamba abalamuzi bagiwenga nga bagamba nti scope ya court martial ebadde so broad kati baagala okubanga bagi narrowinga bamanye bo bakomawa ani gwe batayina kukwata ani gwe bakwata. Those were some of the recommendations. I read the ruling of Justice Bamugemelere and she had the best ruling. Anyways, so her recommendation babadde tebayina specific webayina nga tebali specific nga court martial ejja kukimemu mu nyumba yo ne wandi kubadde oli civilian so nga baagala kugamba nti court martial ebere ne jurisdiction we ino koma nti onteyina kumukwata ontoyina kumukwata oli toyina kumukwata beereko n'abantu be bakwata because court martial gamba tiwe bakusanga naye kintu kyonna ekyefaananyiriza ekyamagye bakukwata bakutwayinga court martial si civil court. So kati bano baagala babeere specific on the people who can be tried in court martial and me I think it is a good thing. Tugenda kudda mu kyekimu kubanga nkugambye activity egenda okubeera y'amaanyi mu nsonga eno ibwe bwongo bwa parliament wegenda okweconductingamu. Njagala okutegeeza Farida court martial bagenda giwa buli kintu kyonna okusanga n'aka kateeteyi koyambadde okwatibwa akeefaanaanyiriza nga balina obuyinza obukola ki obukunywa nga bagenda powers luli court martial bagikola mu kaseera nga bagezako scaringa banamagye okuvaayo eri mu magye okujja okuwagira Dr. Besigye oba yali agukumye mu 21 omuliro nga bawadde courage nti kisoboka okitegeera kakati ne bagikola mu kaseera ako nga ya kunyugunya abaami abali mu uniform n'abakyala baleme kucrossinga line eyo kivula abagitaiteninga nnyo nga terimu na byamateeka naye kati ensi egenze ekula tuvuddeyo eyo kati agenda kukola amateeka agamakinga n'ekiriwo kati jukira bugye tweyongera absolute dictatorship yeyongera okola ki
ogenda waggulu okugenda waggulu. Peter mu comment section katono nnyo. Kalidas Yugi agaba, good morning Edgar Kata family, we are live. Greetings to Bijirwa. Ask him how far on the political transfer of Honorable Asman Basarirwa, Honorable Salam Musumba, Honorable Bam Lenzi, Honorable Paul Mwiru Muyanga to ERP. Kakati ebusoga waliyo obuzibu nti bw'oleeta idea bakukuba mu torch. Which isn't a bad thing. Idea niwe banungi etya. Balina sokwa jipepeta. Bagamba naiha tujiwe vibe atukulembera oyo. Tumusingako capacity kati wakiri kifwa. Wakiri kifwa kitasucceedinze nga sibe bakitandise ekyo tukirina. Abakulembeze b'ebusoga bantu bazibu nnyo. Both abali mu NRM n'abali ku ludda oluvuganya. Kakati ffe tulina kuwaguza buwaguza ku kifuba. In fact policy gye naggulawo nze mu politics wange sikyasaba space njewa wewe. Era sijja kulimba kubanga abaami abo nga bw'aboogedde bonna nabatuusaako obubaka mu buwandiike basaba tutambule ekintu nabo bawulira beemagaliza eyo bali ne beemagaliza eri bali mu bintu ebitatambula ne baleka ekyaffe okiwulidde. Kakati ffe space tuwaguza ku kifuba mujewadde tujeewa. Okay. Asirinzeka Omukulu Engineer Vincent Kulo agamba Papa General, you are missing a point. In depth discussion was to be done behind the camera. This was evidenced when time for real issues reached. They went into privacy. Thank you abadayogera kuba M23 ne summit yabadde tudde nagamba nti ensonga ze bayogeddeko zinezo kungulu ze balese mu camera. Issues ze basazewo but the resolutions was done in privacy of camera. Tebakirizayo bannamawulire. So kati gwe ogamba mbo abakulu ensonga bazikutungulungu kitegeeza walabye bino ebya kamera. Ebya kamera. Kati yatubulire proceedings zabadde zitya. Nze kitwani kyange kibadde kinaba kutuukayo. Naye kijja kutuukayo. Dage. Tugende ndoza ku nsonga ya debate. Okay, debate yabaddewo ya Kawempe North MP position of NUP. Waliyo abantu ab'enjawulo bali 10 bonna bavaayo okujja nga balaga obumativu bwabwe bw'okwagala NUP ticket mu kalulu akabindabinda ako replacinga yali omubaka waabwe omubaka wa Kawempe North omwami Mohamed Segirinya. So abantu ab'enjawulo babadde ku kitebe kya NUP ekikulu e Makerere wali e Kavule nga bashiyaringa eri banna NUP ne banna Uganda ab'enjawulo ku biki bye baagala okukolera abantu beeyo oba abantu ba constituency eyo. Sebo mu ndabayo, the idea of the debate really, what comes to your mind when you saw these people debating on things they said, the idea itself of having a debate first? You see, Uganda, olw'okuba Uganda tebalowooza nnyo mu line ya politics, n'abalabi abamu nga bagetinze excited na activity eyo. Era nekola ne impact to this level of talking about it. Abantu balowooza nti it's a good gesture. Nze mu ndaba eyange NUP as the current leading opposition party. Yes. Etukoze bubi nnyo. How? Lwansonga. Tuli mu military government. Buli muntu alabira ddala ng'omusajja is a military man. Ebya democracy bimuyambako ku sanitizinga kintu ki. Naye nga decision zikolebwa military. Yes. Gwa leadinga okumuja mu ntebe nodda mu kwemoolera mu bintu bya n'osiga ekifaananyi as if we are normal mu ggwanga nti tuli mu normal
as if you are in Norway, as if you are in Germany, as if you are in Netherlands. Prime Minister Javuga Kagari nagenda mu office. It is very unfortunate. Very unfortunate. Kati space ino tujono na kuogera ku nsonga etagata ko mu kiseera kino. So how does a presidential debate among parliamentarians to see who's the best, how does it then legitimize Mr. Museveni? Anti otekawo debate under what circumstance? Nga nakalulu kogendamu bali balesa abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu already mweguli mu register bagenda kakukuba. You are showing that you are a Democrat. Nga nawe kenyini mu mutima gwo kimanyi you are not a Democrat. You are saying that the situation is normal politically in Uganda. Tulyoke tumala obudde mbutulaba choka badda. Jeno, mbutulaba aba debating abagala ogenda mu parliament. Ask a minority question. Why are you going to an election when you know the democratic process of this country? Why are you lying to the people of Kamuli that in 2026 you want to be their MP? Akalulu kamwe kajja kubeera kakati nze ekisooka nzikirizibwa okola ki? One, because I'm not the leading opposition personality. Waliwo abandiko mu maaso. Kati ate nabawa strategy. Kubanza akalulu nkagenderamu mu strategy ya busoga. Era ngena na message ya busoga. Radical message yeyo. Era abantu sibanyumiza nti abantu sibanyumiza nti ebintu byangwe Kampala nti ire Kampala ngenda kulwana. Zindi wa lutalo. Era singo wali olabye enkungana z'enkubeka muli. Nze abantu bamanyi ndi mulwanyi. Bakimanyi nabasigire ekifaananyi n'ekizimbamu mu bantu nti e Kampala waliyo General Yoweri Kaguta Museveni. Mulwanyi. So sigenda mu parliament eya bulijjo. Era bwe mba naleeta enkulaakulana wano nteekwa okuba nga nwana e Kampala. Yes, things are not normal. Nesi sobola kuva wano nengenda procedures zonna nzigoberere nteekewo embeera eri democratic nga nkimanyi bulungi nnyo nti embeera teri democratic. First of all, embeera gyaleese ya democracy bagikoze internally. Ekikulaga nti no, they symbolize a difference. It's the first political party to have an internal debate. And what is saying, instead of us sitting and just choosing that because we know Farida, let me give Farida the ticket. Let Farida sit with Teddy, with Giro and Edgar, and all of them debate. The person with the best ideas will take the card. What is wrong with that? Katika nkubulire muganda wange. Mu political intelligence waliwo kituyita political rabbit hole. Political rabbit hole kitegeeza ebinya by'obumyu. Kati theory yegamba, the more you go deeper, it becomes complicated okufuluma, because waliyo ebinya bingi wansi. Okay? Kati omaliriza okoze eki obuze. Kati opposition mu Uganda yabulira mu binya by'obumyu wansi. Ekuba eritufulumya titulimanyi. Naye nze nafulumayo kinyeeyo. Nafulumayo. Kati rabbit holes describing that situation. Wano kungulunga eringa eri very simple, naye nga munda eri complicated. Kakati tetumanyi abantu bamanyi Museveni tusobola mutwala tutya. Kyovula tutandise n'okuzanyiikiriza. Okukuba badde kuzanyiikiriza nga bw'ona okola ki? Nga bwe twakola ngo emotoka mu buuma bw'eggaali. N'okola tipa. Ng'eyiwa n'omusenyu. Nti bwe ndikula nja kola ng'emmotoka. Bati byakyana kito byakuzanyiikiriza. Kati webakuba ERP nga political party gubadde ojja kikola otya? Under the current environment. There is a by-election of your former member of parliament. Kubanga webutaba kuwudisa, because I look at Kyagulanyi. Agoba bigirwa nga tawozeza.
Lukwat Kyagulanyi agoba Mpuuga nti yabba miliyoni 5 ate atayogera ku biliyoni 61 ezakabula mu Bank of Uganda tavanga muwadde ekigambo atayogeranga ku biliyoni 174 eza cooperatives ezibakwatirako n'ababaka ezo tazirabanga atayogera ku irregularities ezisigadde ez'amaanyi ezibaddewo scandals ez'enjawulo wadde amabaati yabitunuulira butunuulizi but the 500 million it is up to now it is still an issue no way twogera ku sente za ggwanga so kati ntunuulira omusajja oyo taking a decision module nti ate sitese democracy kyokka baddayi okujja kutonga gwe kyewalikoze ate kati under this situation kubanga tuli magye nze nali manyi atekinze trend yekinamagye amaintaininga eyo muntu akoze ensobi mugobe nga tawozezza tumanye ti oli mukambwe kati nga bwolamuwozi bwatiisatiisa n'ebintu byoku Twitter wadde atuuka ekiseera nga bitabuse n'abyegaana bwe bahakinze naye omanye endowooza ye naye kati ndaba Kyagulanyi ndaba another Museveni a hybrid dictatorship alina omukono gw'ekyuma wano gwakiririzaamu ate n'aleeta laws and legalities na sanitizing. I am seeing the second Museveni. Kale olowooza kikuba baka bennyini abo abadde ku stand yako nga ba debating kwaddeko bannamateeka kwabaddeko abantu ba bulijjo banneekolera janga abakola emirimu gyabwe egyampolampola. Generally, what do you think about all those leaders and how they were speaking to the people of NUP and Uganda? You see, akakuniza ako kenyini okwogera ku bantu abo ontuteyo nnyo naye naluziza interest mu kuboogerako naye kambogereko kati. Ekisooka it was an insult and embarrassment to Council Nalukola okumuteeka ku platform yemu n'abantu module eyo nga bwe nalabye. It was an insult to him. Of course, kadi bagimuwadda, flag bagimuwadda, bino badde bagezaako okusanitizinga. You see, Kyagulanyi bwe yamala ogamba abantu nti ekyo ekibiina ky'abafuutu soja tayagala mu basibi b'amataayi, tayagala ba luzungu. Ojjukira ne mu lumbe lwa Segirinya. I was imagining if Nalukola hadn't come. Kuba yakiwadde legitimacy esingawo. Just imagine pane eyo nga tekuli Nalukola. Nga be baba gye empapula. Kakati okirabyewo naawe. Nze sina kye ya all Ugandan. Ati kakati nkugamba. Ye muli bwe yamala okutunda ekintu nti ky'abafuutu soja abategeera n'abatategeera kati agenza okulaba ate kimulya. Jukira nkugambye bategeera abetaaga nkugambye ekyamutuukako ku Supreme Court Supreme Court omusango nti abantu batayagala wali be bawoza omusango wali kati agenza okulaba ng'ayina class of people gy'aluzinga ate nga determining power determining power kati agezaako okuzza ebigere emabega akime ba intellectual kakati mu kukima ba intellectual atandika ne Nalukola bamuwadde flag naye bafuutu soja abali alaali bali bagadde magala kubanga I think the political buli omu alinamu faction bali bagadde magala. If you saw the entrance, Magala had a team of fire base and some foot soldiers ready. Kati yechi yakola ngabanji kati yechi yakola kuddira tiimu ye bafuutu soja be abamanyiddwa nti eno tiimu ya president ya security biki webe ina weri akabonero kalabikanga aka president nti ayimiridde awo kati ye yabawa Nalukola be bamuleeta bamuleeta kakati
nga bapreparinga mind zaaki z'abantu bano bagenda otemako omutwe era byo bino okubiteekawo kupreparinga bali bafutu soja byaliyawo amaanyi nti bananyini kintu naye nga tagenda kibawa kubagamba nti gwe muleese munafu. Because I saw Sauda Madada on the team of that gentleman who was a foot soldier. Magala. Naye bali mukola ki bali kubateekateeka abo bonna. It's a political party that is divided, that the administration is for Narukola, administration of NUP. The foot soldiers are for Magala. Waliwo n'abalala aba diaspora balina owaabwe. Abo bali ku mujjanjabi. Anti yoyo omujjanjabi era yagenze ne ku malaalo n'agamba mukama wange ndi mu lutalo teweebaka kakati that is the danger of vulganizing politics. Weesanga oli mukakunizo kotasobola kuvaamu kati bafutu soja bali entitled kati yeye ataddewo debate kutya mivumo nga kadi tajiwadde owabali ate omuyisaamu egaali kambateeke mu process ebateekateeka tasinga Museveni yasalawo n'agamba gwe sodo tuula shatsi kusherire gwaba agenda mu parliament anti it depends tugamba there is a democracy. No, it yes depends nze sirabawo obuzibu bwonna ne debate because omanyi lwaki luli twagamba nti batuwa ba candidates abanafu abali mu parliament kati wano alesi ba candidates bonna abasobola muweyinge nammwe mulabe ani atwala kimutanaba kutegeera nti nena Lukoola tebamuleeta nti bamwagala nnyo bamuleeta kumukuba neera naye bamugye ku political scene ate waba afunye tiketi n'agenda mu parliament anti is going to be accused ku nsonga ez'enjawulo bamufulumye kati waliwo abantu bebasise ne babasembeza ku nuupu kati na Lukoola Kenneth Paul Kakande, Samuel Muyizi Kayayo. Samuel Muyizi is one of the prominent lawyers. Ezo nazo product za DP. Kati boba abadde babadde be spacing nga be preserving. Ne baguma n'embeera eriwo era nga they are okay. Kakati mulimu katiimu akino okuba abantu bonna abali mu DP abali ba constituting leadership abali be brandings nga the opposition abaddako after Dr. Besigye nga balina okuwa credibility yawe yonna ekole ki esaanewo na Lukoola inclusive era bamuwa flag na Lukoola is also a product of that. Ekivula beera reasoning ye yanjawulo wanjawulo mulaba nga he went to school of politics. Who do you think, Magala and Lukoola, who would be a better candidate? No, Lukoola of course tasobola na kutuula nabo mbwa debatinga nabo. Kivula nkugambye it was an insult. Because bali bona bagambye simanya segi box simanyi biki ye nagamba. Bali in politics of jege. Mr. President, I want to tell you. Please continue. Mulimu gwange sigwa kugaba box nzo omulimu gwange gwa kukiikira bannakawene. No guy. I know. Kati of course is more qualified. But who symbolizes the ideology or who best shows okusinzira ku omukulu kyabadde azimba okubaddeko kyenkugambye naye kyabadde azimba ekyabafutu bigere ono yazinazina ku platform oyo nebibox nga yetimbye ebipande yekola obusolosolo oyo is the best symbol for who? For NUP mu mbeera Kyagulanyi gy'abadde ayagala banakawempe tobayisiza ati what is Segirinya? Segirinya yali ategera nedda sebo Segirinya was given a flag. Yeah, it was a question between quality and quantity.
because they had Latif. Yalita matching na Latif. Yalita matching na Sula Chidandala. There was Chidandala and Segirinya. Oh, Chitegirinya. Na Segirinya alina Neku ground. It is not about the ground. It was about the ground. Sula yafuna obululu kumpi omutwa gumwe 12. Segirinya yafuna obululu meka. Tewali mitwale ena. Goma yo omuntu afuna ogumwe 2 ku independent. Ne goma yo omuntu ajje mitwale ena. It was the password. Wana abantu balonda abantu be batamanyi nga balonze kabonero. Okay, comment on FDC. No bata so machindi babagoba. Obudde tuina comment on FDC's Aganaga. Kubana bo balese omwami Mchiri Sadat abantu gwe bamanyinga Khalifa. Anti the blame eredda yoku NUP. Normally emabega kawo mu myaka ejise nga waberawo by election mu kitundu kyonna. Parties nga zituula opposition party. Yes, nezigaba bannayo. One of us we know cooperative advantage. Mutuwagire. Okay? NUP yagenda eserere ne wagiro wa ant. Negi NUP na yali esobola okuleta ki? Kati FDC okuleta candidate Kawempe awabadde MP wa NUP. It is a weakness of NUP. Failing okukola ki okuriyazinga ne ba counterparts mu field. So I don't want even to look at this sijui Khalifa anaganaga sijui bichi ebyo byonna tebina amakulu gali mu lwaki opposition tereta candidate yogo mu constituency abadde opposition. Nandi kati awo omuntu weyebuuliza FDC yotera abantu wali NUP eri dominant. Oyogedde nayo because in politics tewali akulekera nga temukanyiza. Oyogedde nayo ne bigana buganyi because gwe initiating that program bigane buganyi otegeze public nti nayogera nabo nti banafaabo balayika bakolerani bakolera mwami gundi. Tumalize n'ekibuzo ky'omukulu wasu agamba ask yourselves why is it that those people the Tutsis are a problem in the entire Great Lakes region. Jake Kikwete chased them, and in Congo, they have brutally murdered native tribes of Eastern Congo for 28 years. Research. No, but by the way, you should research about it because there is a misconception that is going on, and this is according to one professor from Makerere University, Professor Mwambusia. Ngagamba tulimbye nnyo bannayuganda n'ensi nti kino ekifo mwe balwanira oba Kivu, South Kivu, North Kivu. That area is infested with a lot of Banyarwanda. It has a lot of Banyarwanda. Nagamba, it's actually these Banyarwanda, the Tutsis are a minority. Nti mulimu tribes ezabulije ezabantu ababulije abe Congo. Ate ze singa n'obungi. Ezitakiriziganya na actually ba M23 ezitabakkiriza na kubaba nga babalwanirako. They believe these guys are not even fighting for us. They are fighting for themselves. Naye muganti nja kikolako research okay, maybe lastly nga tumaliriza. Yes. Kana akaluka Kawempe North okalaba otya? How is it going to work out? Is Councillor Lukola going to go in Parliament? How do you think it's going to go down? Akalulu ako kali complicated, katabuse mundabe yange. Kubanga NRM yetegese nnyo. Katuukire mu budde nga waliwo ku updating register. Abantu okola transfer okuva mu kitundu kini okubi. Kati wenjogera ano ekirone nnyo mutwalo gumu n'ekitundu mweguli. Kati the constituency banko ya NRM niwe wana mitwalo esa. Anti nkugambye because turn up za by election for tuzimanyi. Okujja ko nga wakoleddwa mass mobilization. Ya voter turn up. Who's going to be the candidate of NRM really? Bambulonda Dabbo. Muwala wa Haji Kigongo. Kagenda kubeera tricky nnyo kubanga NRM njirabange yagala y'omubaka mu kibuga Kampala. By all means. Kati egenda bwereeta methods ezaakola ekayunga. Zisobola okukola Kawempe. Omanyi designation ya njawulo. This is the city center, the Kampala capital. A place that has a lot of Muslims. There are a lot of different dynamics in Kawempe North. So do you think copy and paste okuva wanna kwedde kisobola okukola abatitiiza ate basinga mu kibuga Kampala mwatu
n'abantu b'ekalulu bakuuma akalulu abatiitiizi basinga mu kibuga Kampala kinjagala okutegeeza singa tebasinga mu kibuga Kampala waliwo bakwata Dr. Besigye wano ne bamuteeka e Kawempe ne bamugjawo ne bamutwala e Naggalama ne bamugjawo ne bamutwala e Moroto bali bakamutuusa e Moroto Abakaramoja ne bagamba mujja kumuta Musaaga ne bamugjawo ne bamuzza e Luzira ne bikomaawo ne kizikira ngali Luzira. So don't talk about these people. Bafutu soja tobogerako. Bafutu soja bafuuka bana byabufuzi. Bagala bwa kansala batandise okwogera okulowooza ku bulamu obulungi. Nabo bagala kukwana bakyala balungi ki bali. Sitwali agenda kwokya kipiira tebakulimba. Ekipiira kati ate kisobola kwaka mu byalo eri gye tubeera. Yewali abantu abali ku alaali. Kati feka muri municipality kisobola okwaka. Bulungi nnyo kubanga bakambwe gye bali. Naye waneka Wempe wano. Tekisoboka naawe. Abantu bakeera mu owino okwenoonyeza ssente ng'obazza mu ebyo. Kalulu kamu. Nze nkubuulira. Sibula tulabye olunaku lwaleero. Musibe bulungi basebo ne bannyabo. Nsaba abantu ababaddeko kuno naddala abakamuli municipality mumbeerere mu 2026 mbakiikirire mu parliament. Bakubeerere mu naye kati tusubye mutogenda kubeera naawe ng'olegitimizinga. Nze byange birala naawe. The good thing je nabadde naffe emyaka wano yena gyewereeta tujja kamera ezeekukwata era kasita onaatuukayo abaana bajja busalanga mumanyi abaawano ajja twekweka ate kati bwentuukayo bwentuuka wali kati kambabuulire mu ambitions ze nnina saa Mungu azintere mu nkola naye tujja tuuka ffenna. Kati Farida nkuleka ntya for sure. Nage nebuuza nga lwaki ondika. Ediga. Zikize omukuba bantu abadde beesimbyewo mu kalulu ka Kawempe yagambye nti alina layini 10 tojja kuba simu nga togiraba buli simu gy'okuba agikwata. Erina okubeerako. Nemba kuba bonna ajja bateekako video. Thank you so much for watching. This is Digital TV. My name is Karuhanga Edgar Matthew. I have been with Bigirwa Moses from the Eastern Revolutionary Platform and Miss Farida Bikowere. I'll see you again. Tomorrow we shall be here at exactly 8 a.m. The Mighty Drive will be returning to your screens. But also this evening, the Hotline Show returns at exactly 7 p.m. I will be here speaking that English language with a few gentlemen from NRM, UPC, and of course, we have a new member from the Uganda People Patriotic Movement, UPM. We shall be with them this particular evening. Do not miss. From the entire team, God bless you, good morning, and enjoy your day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.